kuba naye mu mbeera nga nina eriiso wembeera nga nina eriiso lifu ate nendaba olwala lwenyinza okukoona ne luvaamu olwala situtwala nga nsonga kubanga eriiso nze nali nkola nga nkola masannyalaze naye kaakati essaawa zino gweoyinza okumpa omulimu nkongende mu siiringiyo nga nina eriiso limu kitegeeza nti siina mulimu naye katusabe Mukama Katonda ajja tuyamba era ajja tununula kubanga n'abo abaliwo era ye yabaleeta nga tukola exercise mu kiseera ky'okukola exercise nga neebase Kyabugazi yaleeta omulwe gwa sigala n'aguntuuza mu kifuba wano ne guggwerera mu kifuba kyange nga siina kyakukola wabula nga ndi mu bulumi obw'ekitalo naye tusaba Pulezidenti Museveni yonna gy'ali kuba tukimanya awulira ate agoberera bye twogera ne bye tupositinga ku masimu gaffe twagala obwenkanya nze nakwatibwa naye nga banvunaana lwaki Facebook yange ne WhatsApp yange bijjuddeko Kyagulanyi bijjulako Kiwanuka Abdallah Kayongo Mulima Mayoni ne bambuuza ebibuuzo ebimu ku bye bambuuza Honorable Kibuula afuze emyaka emeka ekyo nkiddamu abasajja bambuuza Kibuula yakafuga emyaka emeka oluvannyuma lw'okwanukula nti afuze emyaka 10 omusajja n'ambuuza ekyo kyamaanyi nnyo. Twali mu meeting zaffe ng'abatakisi nga tugenda kwegabira ku ssente za welfare waffe ne batugwamu ne batukwata ne batukuba emiggo nga batugamba lwaki muwagira Kyagulanyi. Waliwo munnaffe omu bamuyita Sempijja Yuda yali akuŋŋaanya welfare waffe bamusanga ne ssente za wiiki emu $25,000 ne bamukubira ddala ne bamugamba oba otya $25,000 nga ffe tufuna 15 gwaniwe. Kintu ekyo kyatuluma ne bamukuba naye olw'okwekyawanga omugongo ogubi yatwaga ku mugongo nga bafulumye batadde mu kiyumba naye ng'omugongo ogamba bagutemyetemye na jambiya. Mwana wange bamujja mu nnyumba kiro ssaawa 7 ne bamutwala bw'alina ebyokwerinda alina ebiso bamutwala tumanyi gyali basomye enkalala ne bagamba beeka taliimu naye tusaba Pulezidenti Museveni okuwa abaana baffe tukwegayiridde naawe oli muzadde tuwa abaana baffe babajja mu nnyumba tukaaba abaana baffe balina obuvunaanyizibwa balina obatawo baabwe be baweerera kati ku budde buno agamba abaana badde ku ssomero bazzeeyo ki nga abaana bali mu makomera. Babange bamuwandira Kyebanjo Nansana bamutwala nga 3/12 yaleka nina olubuto kati nazaala simanyi waali tetumanyi gye bamutwala tumunoonyeza tetumanyi wona waali nina abaana 3 embeera gye tuyitamu si nnungi. Buli muntu afugwa amateeka wano naye wakati mu buswavu obw'ekitalo Pulezidenti wa ggwanga avaayo n'agamba ffe twabawamba bubayina. Bano abantu bawambibwa okusinziira ku minisita lisi gye yalese agamba bano bawambibwa balina ebyambalo by'amagye okwambala enkofiira bweti musango gutwaza omuntu ne bamutta oba ne bamusibira wansi ng'amazzi gamukoma muno oba ne bamukolako ebikolobero byonna oba ne bamukulamu enjala oba ne bamugjamu amaaso omuntu okwambala t-shirt ng'eriko ekifaananyi kyange musango. Naye nze bandaba befudde nti tebandaba befudde nti tebalaba nkofiira gye nyambadde ne bazze bakola ebikolobero ku bantu baffe. Toyandika